Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Atuliza lijulina webale manafa eksokere kanoko kawedeyo kati oye mu Pakistan sigo basiba anti uyu ati bamusanze anna mukwata olwo mugoba wanadduka akugaiti boboloza nti mirundi mulalo anybody who thinks that man is mad wama is joking kubanga edo recording irabanga siya kakati ya August hidada kabantu kankubulire wano bali bawukanye olunaku lw'eggulu nga basaasana olunaku lw'eggulu twabadde ffe mu kuziika Archbishop abantu 32 bagasimbaganye ne International Criminal Court kuzumu nga bali mu hoteli yemu mu Kampala wano fedade mu kuziika nga bokooti bakunya 17 basunsuddwamu bajja kuddamu okulabika mu kooti oluvannyuma lwa wiiki 3 babasomedde emisango gyabwe bonna bada Uganda abasigaddewo baddayo mu kooti ku Mande eninja mu 32 omu mu Congo mulala mu Nyarwanda mulala mu Nakenya Kagama agenda kunoonya oyo njotta abantu b'okukusa organize Kagama agenda mukwa bwekati meeting siyayitudde wa Kagame singa weebali mulimu Omunyarwanda omuntu gwe neewuunyiza njabba kulagako naye babagambye ndi omusajja tekinologi gwayina akolera ku metallic items essimu zonna muzireke distance era nabakutte totusokutwala abantu meetings abenga bali were proceedings zonna era nazikutte mbuze kibuzo tambale totusokozesa abantu naye nina gwe nalabyemu ne mutya nga bali bwerere nti naye ate abantu tumumanyi ate yampitako gwe neŋŋaano gendayo mumanyi namutidde nange mumanyi namutidde mbuze ekibuuzo mumanyi naye Uganda tesobola mukkiriza nti naye atte abantu n'atunda organize badokita nabaga nti erugazi gye battira abantu werugazi yabaddemu olinda musuula eddalu yali yepankira ku mukazi wange eyakuba essimu ne kannabukeera tumanyi nti awe mbakwatira omusajja agambye nti gwe omukazi bakutwala yabadde ayogera ku muganzi ndowooza mukama muganzi nakkuba oluyi mfuuka bamukwano twafuuka bamukwano yage nti wali talyetinga twakola otya ndowooza ekyo kijjo bwekisagana kati musajja omusagirako bamukuba oluyi n'atazayo muliro naye oluvannyuma nga bafuuse bamukwano bakugaya omusajja abagambye atya Professor yabagaye nti nabagamba nti omusajja ali superhuman entuzo 14 nebaga musajja mwogere naye ne mugaana mumwonoonye wa president mugende mwogere naye mu apologizing ne mugaana kati abatuusizaawo bagenza wa president bamugamba ti omusajja atutta kubanga senior advisor to the president evidence ye yonna bagitwala seriously kibanga ekitegeeza nti gavumenti etukuba nabaga nti oli genius wakubira mu akanywa nabakuba akanywako mwenna nabakuba nemujja mu mpoganire anti sebo contract ye eweddeko tebagirinyinganaga contract yaweddeko I've extended it for 10 years. Contract ya jongede for 10 years inga ya inikanya. Never siru. Kubanga you think Museveni is a happy man? Mulimu n'abantu bebabiti. You think Museveni is a happy man? Abantu okugamba singa ebintu bino biwulirwa nti 32 people have been arraigned before the International Criminal Court for killing people and exporting their organs. It is alleged that 2,000 girls were taken to India and
subjected to humiliating prostitution practices bebakanga n'abasajja 15 olunaku ne babajjamu ssente zaabwe ogali ne bazitunda. Ekibuzo kitwabuza nti Tamale mulalu oba mulamu onakizemu. Yes. Atengo yali ekiddamu ni Museveni yabagenda omusajja omuyita mulalu. Museveni yabagenda nti genius bw'aba abakuba akanywa mwenna genius bw'aba bagatta mwenna nga bali bagenda President Museveni anti bajinga bali bagenda President Museveni mbunagenda ne Jambia akakawala ka UCC mukazijeko yakagayi yali atemyane mundetera evidence ayinase. Yes, ayine Jambia. Yes, ayine nyondo. You bring me an evidence nti ayina gwa hamize mubayolere naye bw'aba ayina bintu ebyo bibakwata kuki kawala gwe Jambia yekoze omusajja n'abagambye when I hear that you have harmed him in any way I will deeply uproot you and punish you. Mumukwateko mulabe ani yasubiza ekyo President Museveni ubana kwatako alagira mirandi dig and uproot you gandi hamu kimwandisi ebyo bijjowa kosa gakoza ndi mukama wo mulumika beba bikunyimiza beba tukubawa kalala naye kale obijjowa mu Uganda muno teri lupapula lw'amawulire lusobola kubyogerako nti 32 people kati waliwo wa case clinic imagine badira accountant wa court clinic ne bamutta gondi oli ne bamuwaiza ekalungara ne bamuwaiza kitatanga ali makane ya kwasaba kitata. Yes, kakati nono omwana gwe bakutenga tabana abawala ono we nakulabire era yabadayina mu simu ye era ni mu meeting gane mu simu yani oyo case clinic era ni mu meeting yabaddemu wakescreen kuli kitegeeza no kati dokita be bamutera yali abategedde bye bakola dokita werugazi yabaddemu dokita we Masaka yabaddemu ne bagamba nti gundi omugenzi Professor Kanyerezi yandekera list era nenji kuba nti gundi aligindi akolera gindi but 4,000 because this was an initiative of the International Criminal Court. If the International Criminal Court did not intervene, bano babadde sibalina kibayina. The inspector of police must resign. In normal circumstances, ngarizayininga kubanga kitaba abantu basatu mu babiri remove a Congolese, a Rwandese, those are refugees. Abo batwala ba refugees bagamba ba refugees ne ba applying for relocation ba ending up mu Solota Mund. Ono oyo muvubuka ate yakolaka n'Abayisirayiri badulinga n'obwongo babutwala ono yani oyo mvuka gwe bakutte walabyeko police ngemulaga ekifaananyi kye ayiteri wamulabyeko mawulire bamusanga ne bilioni 10 mu nyumba abadde ayita bawala ate obwavu bujja kubattisa nnyo yayita omuwala oyo unamweza emitwalo 80 kati bwe basisinkana namutwale wanyina namusomera ebizibu byabwe namuwa obukadde obwo namugaa nti ate oyo omuvaako ndoza agenda ne wa pasita babasabire oba these people are very patient bwakugamba nti tugende batukebera omusaayi togaa nti ali responsible eriyo customer ali ebweru eri gwe baagala omusaayi guno bakufaanagana bayinza okugamba omuwala kati waliwo amayumba baagala abaana abawala abali wakati w'emyaka 17 n'asatu abatannalwala ku bulwadde bwonna kati bakazi baabwe ebweru baabawa empeke amagine gafa transplant system y'omuwala ono omuto ne bagiteeka mu mukazi omulala. These are Israelis. Even the brain ng'omwana mugezi babutwala mukebera emirambo ekyo omuvuko oyo teyadroininga bwongo bayina ennyumba entinda zirimu n'ebitanda ne kiriniki omulenzi ajja n'akulimba ntugende ewaffe okyaleyo bakadde bange bakulabe nakutwala entinda nosanga abatemu ababiri omukazi nebbaawe nga batudde nga bebazadde yingiremu ennyumba owedde mugana kubanga ffe tetulina if this information cannot be published anywhere kakati ffe kyetuba tukola ffe twerwaneko tokkiriza mwana wo kugenda wa muntu omuntu agula $1,000,000 bo ne bamutunda $7,000,000
kakati fe tulina abachina tulina abayisirayiri beba training obunga babayisirayiri criminals tulina abachina tulina abayisirayiri because they are found here nti fe tugundi $1 million abapolisi bakulazeko omwana yekifaananyi bakulazeko nga basachinga ennyumba ye bakulazeko sente ziri ku akaunti ye oba mu nyumba basanzemu $10 billion nabebwanirako tewafe tuli bangi nnyo newazana tulinayo balina ebiyumba bibazimba ne balanga emirimu egitaliiyo nabaga nti wano waliwo omusajja yatunda abaana abawala 15,000 nakola mu balaasi zirinnya mu Kampala ne kampuni nagiggala mu baana neta mali tukiraba nti nzisagana kufuna na intelligence officers intelligence department nti government webanga tutedde abantu mirimu ate ne promoting external labor nti olabanga nakyo minister number we minister number let me tell you the issue is different these people nabaganti what they do is to take advantage of a good government policy. Kakati mumuga nti bagenda nabagamba nti nze n'omwana mulenzi yagende omusajja wali haji yengaga nti abatwala Turkey n'abandika abaana 10,000 kati ku final day nagenda nga babuuza mpola ategeera abakabi taata we yani omwana namuga ntamule mirundi namugogo tojagenda namuga nti ate oli mukonjo ti tamuli mirundi yanzala mukazi mukonjo namuze ebbali namuga nti tonzitira ddiiro kakati gwe genda nezisani tiketi yo ne passport wotuuke tutogiwaayo ne sente zizapukibwa gwokomewo yagenda n'abaana 10,000 kati 19 bafu yeyo wange wali utamale ye point ekyatso wange wali nzenga sana kuvunana intelligence na bitongole bikesi abazadde yanti kigamba that's what I'm telling you kakati kyenkubulira omuzadde anabitegeerera wa umwana wange n'amalu mwaka babakubira amasimu nti kayibanda aba nabona ne kayibanda singa duka bukedde wakafuna abazadde bamekaka kutukiyeta amali nabakubuza nakati kubanga omuzadde abera sasa abamu balowooza nti babula bubuzi era mbabulire don't accept if the police tells you that your prisoner has been released, any prisoner released must be released in the presence of the next of kin. Abantu babulidde ku police, abantu batanze n'okubulya makomera. $1 million. Nge $1 million gusemakula. $1 million. Ani atakuweeyo. Ani atakuweeyo. Nti okyadde wa mukoddomi ng'olimu $1 million. Nge mwana wa mutoto simanya asomera bajja nakubulya ku masomero. So kakati atalina mukamwana ye kamwana. How do they? Omulabi omusajja bwagenda alina Nairobi office. Mombasa agenda Mombasa. Agamba agenda Mombasa. Yes. Tamale au tolaba nti bibyo nabyo yogera. Abantu badiyano baganti President Museveni eggwanga akyali so akyali banange awe mukoledde obuzibu. Anti kubanga Tamale. If Museveni is going to work alone. If Museveni is going to work alone. Why did the constitution provide for different ministers? Heads of departments, you are calling over the speaker. Bawa parliament bakolachi. Wawuli bagambi tutese kubemulaga abaseparate abalungu. Agogagala kubba sente. Abesurati balini. Yanti kubba sente. Agogagala kubba sente. Inti kabagabbe sente kakati mutukulire ebyuma gakole. No, a issue is the survival of a human being. What I survive any abo bambozaako. What you say, those things you say, because the police ever come to you, but why do you get your security? The president to protect me. This is the good news. Domina funa omukulembeze agwa mweno timu mugenda kufuka famu yante ngatwala ebutwazi nti system yammwe imagine teri lupapula lwa mawulire lusobola kuba store eno nti mu hoteli gundi nze sijja jogera naye mu hoteli eyo mwe mwabadde zoom
era ku Monday baddayo bano abafiseewo ku Monday baddayo constitution to provide gira ministers naye twagala mwana w'ekitamali owulira bayitaba honorable Ati alini minister yo mpakisani ya kumibwanga security ya minister kakati president ya tondela minister gwetwali wazanti minister yali wadakola interest of the government kankubolize kakati minister yali chogama ndi mu Uganda semuli mu counter intelligence but does the president tewali kitongole kibaita counter intelligence nti chiketana banate look you see the problem is how does the president get information? The president gets information from the people he talks to. Baba limitinga owewa kutula mbote nakalema natula mune kanonda itini bajja kana natula mune rais nalimiramu omwana yagenda nawa president accurate information alikitalya about layer alikitalya gundi yamukwata wa side nze gwatya namuga nti gwe n'okwata ku mise ebyuma byange gumukazi gwe besikutta mu nnaku 3 nkuwa bukadde 10 oyakulu kakati where does the president get information from security good sagala close kitegeza bali nabo ali info mugambi ministers would resign security heads would resign if these 32 people have been arraigned before the International Criminal Court. What good thing is this government doing? You blame kankuburize. No, I am not looking at Chibuli one. Chibuli agamba nti ebisere nti abakabala abamu nabo bambala bubi. Mwamuvuma bakasire bamuvuma. Kakati gwe are you saying nti omubbi bwajana balidi olu musajja balidi naga nti abana batagadde ube bakoze obubi singa nsanze wasibe ali jibye kakati gwe kyotegeeza but the people who should protect us are now selling us and the president and they are blocking and nkube Museveni ebintu abijja mawuli tebirimu 32 people mukumbu tebimanyi andi abijjewa kanti kakati autola bantira wali wakabejita nti kakati tulina president goba kweka mugende ku airport mubuze how many girls leave Uganda a day okugenda ebirunga kubanga bobano bamanyi nti mirundi ajja kulekana the business will continue kuba muri tibirimu they don't discuss it bayina bano bwa callers in kakati chembabuza nti opposition mu Uganda terimu. I'm doing more opposition work than Bobby Wine and Besigye babyogera ko bino bashobora byogera ko nti waliwo hoteli omwatudde International Criminal Court yarayinza abantu 32 no bali badde byogera ko singa babimanyi naba wa sente bayo nawe nkutya lady yezimu yo mwala ya badal serisininga nako zino mugajja kenda ku besente ko balabu kendo nabempala tukata kugunda mu bantu nzonti afoje bajjawo gundi bajjawo no gundi ono mukate mutabazi nibateka waka akawala tamale tuvuma bantu era yo muntu umulenzi yomuye yakali ngo agane program ze njengemo tukunga abantu bakubete niye muleta akubiddwa tutese kubidwa tebabadde tutese oyo minister gwogera teyabadde teyabadde ku zoom minister no teyabadde ku zoom oyo minister yabadde ku zoom muntu ya push ekibuzo teyapusi yagamba abasajja abakulu bagamba omusajja ono bannange mu compensating. Do you know how much my family has suffered? Lego jiretira suffering. Nyamba gwanga lyemu. Mwebe debute. Bere kubanga bana basajja kibakole kiri bwekiti. Olaba ne sudiru yanzirukako. Kubanga gende babaga nti mumu emirundi center atuvumi bakuyita kuvuma. You are isolated. How much money do I get from State House? Does Museveni give me a budget? Ne bilioni zangabi zizebamu yazikuwa yatade zimpanga nkadiyo abasajja bakulu ne batulele bagamba nti omusajja ono bannange mumwamuyikiriza ako kantu yakusine kagamba what are we buying no yiki bakokoze waliwo omukyalina bamuyita lili babadde bagenzeyo bamubbe kale wulira bateekawo consolidated fund esasula baalo yaabwe nti yapusi yabadde agezere mu ne babba omukyayina miliyoni za $4 mbu bo befuula abazinoonyeza nti yapusi ayina
omukuba kabaka bombuwalabu gwa contacting alete sente atazi wa aliyeko 20%. Omukyayina yalese ntwe pusi emisindi nimuni ntwe pusi omusajja n'ataana embwa yamaze bajja ko masimu naye Mr. Lee tried to do what? To switch off my system. Baby bien embizeka kutaka. Yata ina jama. Yalese jama. Jama ya gani. Na kubia bibie ate nemba kwa tera. Bando baba gaiti amasimu mugatereke. Ndio pusi ya bagaiti omusajja ina mayembe. Nono musajja tumulize bwagamba. The man is a ghost. Ikintu mbadde meeting ne mweyambula akimanya ati ne video era okubako damage jemba ko gudwa kwaze mbasasira tewali mu Uganda who could accept nti eri omusajja mu Uganda ayina technology akukwata nakutawanya ne video ne gundi abachayina waliwo wamanye nnyo bamuguza jacket repair namukwatira mu motoka yi namotoka yeli gundi abachayina bajja nemba kuba abayizeri bajja nemba kuba kale ndali simanyi involvement abayizeri be training obwongo babutwala abo bayizeri ono mwana bakola nabo abo bayizeri bali nagulu bana abachayina bo bagala organize balina business wane yamanyi nnyo but we must move cautiously. Why? Quality of government, when you open up your window to get fresh air, or even the mosquitoes coming, tetuda kumani hunting. No. Eshobana Uganda mbamanyi mwesho. When our soldiers are killed in Somalia, we don't pounce on Somalis. And Uganda bachimanyi. We should not pounce on every Chinese. The good Chinese who are investors have come with the criminals. Because yesterday there were 2 Chinese, a Rwandese, and a Kenyan. No Congo. They are the foreigners. Tamani sente zino bazikunganyizaaki bazagazaaki because it's not eyo session yokka session yokka baloya bagize basabye $10 million okubula bahati yabadde mu parliament abaleetere bino billion ebina bye baagala. The case is very expensive. Ezo sente kale balani bagenda kusula musanvu naye ze bakunganyiza ne zitakoma ne mutunda abana 10 ne mutunda abana ne mutunda obwongo ndagundi sente bazikunganyiza yo minister ina ekibuga kale nakyewuunya. To the purpose of creating cities is to elevate those towns where they have buildings. Tewali kibuga mwe batayina. This is a lot of money. A human being is worth $1 million. Fundraising? Let anybody go at Entebbe airport and check the statistics. 4,000 girls are living in Uganda every day. And in holiday. Oyo minister abadde ayina ekizimbe Hong Kong bakikutte. Oyo minister abadde ayina ekizimbe e Taiwan bakikutte. They have embiri mu Dubai. Tamari, where they have money? Nekale mwanange kyenko yunyako. Professor yabagamba nti me I look for brain knowledge, not material. Professor tabirimu, kutesa tabirimu. Natenga kutesa buvuka bwa mubba. Twe mubuvu. Buvuka bubinyo. Kabadde kagezi wali nokoleta n'entwe yako n'embwe kasajja bwena kabanja kubonya era neggulo kabadde mu meeting entwe pusi yabadde mu meeting omukyala egadda besente nti azimba ennyumba alabirira abaana basomesa abaana be zino ezitakoma zebakuŋŋaanya ezitonyange bakuŋŋaanya sente kankubulire sente tezirina desire return oba diminishing returns. No. America amagezi gebayina America bwotwala enjaga mu America tebakwatirawo bakukwata ku mulundi gwakusatu. They know you not stop. Abaddugavu ekibaavuwaza bwagenda n'asuubula ekintu kya $1,010,000 n'afuna 15 zonna azizaamu n'ebimusala. Omuyindi bwasuubula n'afuna 15 tantazikwatako azaayo 10. Till go back. Kibula babbi buli wamu. Ate bava mu family enjavu nnyo. Waliwo eyewana, he was a guard, a security guard. Yes.
abaganda bayine fitina kyavola banga mirundi atulumba mwe numba you attacked me nze ninga nagisi bwogirinya mwe kuwunyira you can attack me and go with it never compensate me and I go. These old people have decided kamba kubire ko mongalo they have decided to compensate me and I go. Abonkola nabo nayo nokuvuka sirikola nabo nempo nokutwe mirundi 5 singa mumbabulira singa mu 7 teyali mu 7 ne bakutera ko tepo nga omusajja press secretary spokesperson wo akuvuma okugoloza Museveni yazibiriza amaaso esaawa 2 awulya tepo nekyenkukoze kasajja gwe kyenkukoze osikadde stepwes nakubetenta muntu yakyenenya nekyo nawe yagamba yakyenenya bakosa mukozese kino kikkiriza akabukede ne kankuba ekyagobeza mirundi ekyakulubya kabusenga gyali tuzanya ludo simufulumiza akabusenga gyali tuzanya ludo mutya tuzanya ludo andi nkafulumya tekagenda home kakubira maka mali nkafulu kawumpuguma kekadika kubaba nedda tavale yes njagala kumpana sikatuveyo kale atuliza twazise sawa ebule tachikam twine dakika kati ebule dakika nga musambo kwele sawa emu ne dakika tafasa tu ebyashe bisopo zichembagamba muziso ndakolegora nabandi kakatabo nze nsoma hybrid nozijyo ne bakatuli kiro batunulira omuntu akwata mukatuli kyovayo ojena abala bampita buyisi nayo mukatuli kivu zenso okayungu okubalubaga bubere obukozeshi bubere osanga ndiso wabera abukwatako osanga ndiso maje bujja ojeyijambi mabaloko li mumpita buyisi nayo ali zenso okayubaga buberewo bwabera akwata ku rubaga kati zekyemba gamba wa Thailand there are 3 issues abana abo mbagamba bulijjo masinale media nikakuba omusajja wa St. Lawrence nikamukuba omusajja kubabamba amagulu mbwalesa abaana kanisa yabo jingo nikakuba obulabu babetentedde betentedde mu kanisa yabo jingo kanisa na namwe kabakubamba kadduka abaana ba Red Paper contributed a lot to Wanga's death babadde bamukubamu every day is a man aina sukali aina pressure yes esini waiting where are the children abana be baliwo nebule yoko usajja avumbagira these are not journalists abana bamwoyeza nti these are not journalists these are hired mercenaries who should be dealt with mercilessly sikutwala mu court kukavumbagira hukamu kamera ne bazasa ne budduka. These are not journalists. So they contributed to? Yes. But this is not the position you're going to. I'm telling you. Musomere the paper. Ogumala a week bili. Abadde kwani. Wangazi wings are going to be corrupt. Woman claims what? Ebintu ebyo fetu bisobola. Nzinda bibera mu myezi mukagana. Siriso nyuko kulya na kumusema. Lwanga mwagazaji. Baba bayina ababaguze. Naye Lwanga ya centralizing ebintu Lwanga omusajja mugezi kubanga faza mulumba ne Lwanga ye yali business wing ya Cardinal Nsubuga bo basajja bakozi ba sente Lwanga kati ensi yebuuza kyekyaaki ebeera weetyanga tesuubula kakati bwatereedo bayinza okuteekawo amasomero agali expensive nga gaabwe ne bagaddukamu nga teba-identifying nga go tegakolera ku church values ne bagamba nti Rome Vatican balina banka yaabwe banka Balipas naye mwalimu omusajja Machunkus Cardinal nga si mubbisi kafulu nga Machunkus alina kyatatunda Cardinal actually polisi ya Italy yali egenda mukwata papa n'amuwerekera ku kisaawe naddayo waabwe mu America nga mufere wa Kereziya Cardinal Machunkus nga mufere the church must make money nebaga nti eyo yagula gumulaba Anglican church ey'Ebungereza yamukola sponsored it to get money ono musajja ekyamuwanguza sentamu eyasikira sentamu bamujjamu oil. He was an executive tasomanga ku theology. A church must make money. Church must make money kubanga declining gundi abantu abasoma bakendedde tokyalina kyobajjamu. No,
development yetedini chokola mukati abarokola ate muyina amaanyi revival tekintu tukita political inertia ekintu kituuka kiseera nekigaga kakati bwekigaga kati ngabola bena ali muyetaaga revival bwetafuna revival egenze tukiyita political inertia egaga once a system remains for a long time this is why parliament egenda ewamba ebintu bwekyusa lolo yayo it has moved from legislation to opportunistic issues nabo wino batwala ekiwandiiko wani the same applies to UN originally yali ya peacekeepers kati bakuba combat UN ina ICC nti the ICC court held a session in Uganda without asking Museveni. Can you organize a conference without informing the president? The International Criminal Court. Necho kiri mukite yabo. Anti ekinkubulira ti globalization. Kakati Rwanga abadde atunula nnyo mu business. Era buli ayamogedde konga ibanga. Okumenya Rwanga musajja muzibu. Man of development. Yateekako basipayi bana basakirisi yabo abaleta obunaka nimu nteeke mu sente kati waliwo omusajja ye nga buli yagenda mu bagagga abateekamu emitwalo 5 nga bw'aba ayite yagenda ku mutoyi n'azisonseka Rwanga yamuteekako sipayi n'amukwata mukerezi yawe Rubaga Rwanga n'aleeta directive sente za kyaki ye Rubaga abakozi ba Centenary Bank be bazisolooza ne baziyiwa mu Centenary Bank eri Rubaga awo this branch ati Rubaga ne bakiyombera ekyo anti Museveni naye bwe mukola n'aleeta decision ne mugikuba era omugenzi Rwanga yagamba taisi ebimu eby'ekumi yasalireko ku misaala ebenga looni na banka bwe kujjako no it was in Singapore in Singapore they decided to help the churches and other religious groups by deducting salaries from their followers but temuzitwala nga nkuluze tetujjajibuuza kati my salary when you are going to make an annual accountability the books of the church must be audited sikusalako musala gwange gwa byemmengo enkuluze yakabaka tetunulwamu ajijjamu sente nga zibiriza atajituna moyo so church bwebezitwala waliwo ono wemmanga eno gyensonze mugina ayinza okubulamu eno gyensonze eno yekukumi alabira mukamoli ngaalabira mukamoli eno gyensonze eno emmanga mubiru enene bweti ate kankubulire Kanyerezi Professor Kanyerezi ayina barelatives b'emmengo. Hey, so what? You can have relatives anywhere. Mumwachi okuyita ku mbubu nkoko kyereke ono wene manga gwe ngambe eno wene manga eno gyensonze owe manga gyensonze ene manga ngatananyega Mamuteka Corporation bira nene bweti nemwendako eya miliyoni biru ngambe eno gyensonze take my humble request, Mr. Nurad, and we will keep moving. I don't want us to keep in this number of so many things. My children are grown. I have grandchildren to take care of. I have big ambitions to follow. Yes. What makes you think that I cannot be at the top of it? So, should this be the end of it? I love the business. I love working with people so ambitious like you. But sometimes you have to roll a dice. And when you roll a dice, you never know what comes up. You must be understanding. Honorable Minister, I understand very well. You know, Pakistan also have a kid and say that sometimes if you must do what cannot easily be done, you have to kiss a frog. And you know, in Pakistan, most of the frogs are poisonous. But this time, I have to kiss a frog. If it is the only way I can move.
But I loved Uganda. I loved Uganda very much. I never wanted to become a citizen of the country. This country, the part of Africa. And we wanted to be a citizen here. Sometimes, as you said, when you roll the dice, you can step on a mine. It's an open field. You can even step in shit. I'm sorry to say, but get into that man, Tamaranero. Was stepping deep shit. I can also feel it is deep shit. I stepped on fire. I blame whoever caused this man a madman. He's super intelligent. Hyper intelligent. He's very hyperhuman. I agree. Just bring him closer. Rather than fighting him. Kiwira kuba kali recording. Recording. If you really understand, that is what they say in him. Any recording. A great man. No judge that. He has a lot to say about me. Just like I have a lot to say about you. Only good things. Beauty. Kakagweyo kamuze dakika 2. Sajja gambi. He said, listen. Murundi tasha. Mwito omuyalo. Mwagamba tamali mulalo. Omusajja akukala. Leeta ono kalifuza. Jawa. Ono kanje ko dai. Egenda ni kugana for your departure. Lauren. Where's Lauren? Come and assist my guest here. Okay. Kakati gwe nawe tolaba. Ino mkuku nafuta amali mirundi. Tolaba nti ekiri mu ggwanga nawe tokimanyi. Soko okuweka tambikano. Ekiri mu ggwanga kisimanyi. Ekiri mu ggwanga tokimanyi gwe. It is my estate there. I walk from here. Walk from there. Mr. Tamari, no one has ever defeated this man. I remember there was a man who went to court. I think he went to court. Taking Mr. Tamari there. But they had to settle everything out of court. And in the way that man, the way for that man who took Mr. Tamari to court, the wife gave him a hot slap, a very hot slap. Mr. Tamari did not return. But of course it was not the husband who sent the wife to slap Mr. Tamari. But again, look, the results. Tamari did not retaliate. But again, they became friends with that woman. Now, they work together. We cannot fight this Tamari. Neither can we buy him. You were the one who told me, you said simply, to talk to him and talk about man. The man went haywire completely. You see how he went haywire? Even on the radio. Can somebody interpret for you what Mr. Tamari was saying against you? Talking about money and everything. And that man was tracking you. He was tracking you. He kept on tracking, intercepting the information and the message. All I can advise is one, please. You leave the country. Leave the country. Go settle it's my estate there. And I can move on. I can move on very quick. Please, one. Now, honorable, that is okay. I can listen and understand. I can listen very well and understand. But it is really very heartbreaking at this moment because the disappointment that breaks my heart originates from the team of the people you gave me. They have been lying to me. They are great liars. If I was not lied to, I would find an appointment to
money. I understand. Don't talk about money. Mr. Luran, at this moment I can refund each and everything. And what you are putting, I can refund it. I can refund it, that I can assure you. I can refund it. It has not come with a cost. And it will not, we are not to give great gap for it. It is a courtesy request that you kindly put together for your friend and leave the car and you go. Step in Nairobi. Retain all your clientele. Retain the business contacts. We're going to keep moving. That one no doubt. Retain the business contacts. We're going to work. The supply chain is going to be firm, strong, but flexible, just to fit in the changes that have become. And if we move on, that's all. We are going to be doing very good business, that I assure you. Just a moment. Just a moment, I understand you very well. I'm going to comply very well. But not with the team that I've been working with. The recent past, you see how much I've spent? I know you appreciate me on that. But I've really spent very well. Generously. And everybody's happy. I want everybody of us to be happy. I'm going to go to Nairobi, cooperate with the Mombasa office, and we keep moving. We keep moving. I understand. I'm also fed up of the war, fighting with a man who's almost like a ghost. Used to something today. It is on radio tomorrow. It is on TV tomorrow. Uganda, Kampala, let me get my brothers out of here. But first, maybe I go. They can follow me there. I have nothing to blame. And I have nothing to complain about you, Minister. I have nothing to complain against you. Thank you. The place has been so hospitable. And I appreciate very well. I've been taken care of very well, even my family, and thank you so much. I cannot talk so much against whoever I've worked with. Only that the team ended up to be wrong, and the flyers, which I understand this is not you to blame. But thank you so much. Let the business keep moving. I know it's going to keep moving. But I have to show you. Don't even complain of how it goes. I feel so bad. Of course you know. But that's the way to go. That's the way to go. Let's move. I've organized for you, ready to take you. That's very interesting, especially for you. Go to Nairobi. I'm going to send you someone who you're going to work with. I'm very sure he's a very good person. He's very different. He's going to come with a lady. Sit. Cooperate. Forget about family. Forget about family. That is you. We were once friends. Neither are we enemies. But I can say you stepped in the wrong territory. That is the challenge I'm seeing. You're just stepping in the wrong territory. But anyway, that is life. That is business. Nothing I just request you, while there, get some for knowledge about ICT. You need people to assist you. You can't
begin to talk about Africa of the times. Forget about times. Oyi ali mukomera kati emyaka 7 kaleke